nokwata ekyenkoko njeru nogenda ne chorus otuuka mu trading center y'ekisoga awo ojja kuleka ekyekatosi ekyettaka ogobere chorus okwate y'enkoko njeru okuva ewantoni okutuuka wetulaga ziri kilomita 23 tuli ku kkubo kwennyini waliwo omuzikiti ekyalo bakiyita Katwe so tujja kubaaniriza wakati mu nyiike naye tufunye obugumu oluvannyuma lw'okubanga mwenna nga bannansi nga bavubuka banne ba Isma nga mikwano gya Isma baganda ba Isma tubeebaza olw'okutugoberera tubeebaza olw'okubanga mubeereddewo Isma ekiseera kyonna mukuumye Isma ate era temutulekeredde ne tuba nga mukyali naffe ate tubasaba temujja okwo wabula mugezeeko nnyo okusabira Mzee ne maama n'abooluganda lwa Isma abali mu nnyumba awo kubanga ku ssaawa zino Mzee tayita mu mbeera nnungi abadde mugonvu ate era olwamubikidde Isma nakolapusinga twagenza okutuuka ekyanja twadde tumanyi nti tujja kumuddamu ate tumusange obwedda tuli ku matiiritiiri naye kyokka twebaza ate ebitongole ebikuumaddembe bye twasanze ku venue scene of crime nti bwe tweyanjudde bagezezaako okuba nga bacooperatinga naffe ate era ne batuwa ekyo kye twadde tusabye era twebaza ne ba Dr. Mulago, Dr. Moses, Dr. Nsereko ne Dr. Ndiwalana abakoze joint operation ya postmortem n'eddwaliro ly'e Mulago okutwaliza awamu nti kubanga tetuludde ate era tubadde wamu. Twebaza hierarchies zonna protocol observed olw'obudde nti okuva ku Speaker of Parliament kutuuka ku levels ez'enjawulo gye tuli at least tubadde tufuna amasimu nga nze era nga buli simu ngitwala werina okulaga okutuuka we tufunye ebyo byonna nga bwe mubiraba oba nga bwe munaabiraba ne bwe bikyali so tubeebaza nnyo mwenna ne bannamawulire mutubeereddewo ebbanga lyonna tweyanziza nnyo tweyanziza muganda wange tugenda kwatukwatagana alengera bulungi ekifaananyi kyolengera emabega yeyo mayiti emmotoka egenda okugitwala wali ali gwolengera ali ku ssimu ye Mzee Mutabuliiki Mzee wa jjajja Isuli oyo woba osobola okujjako nankatono kati emmotoka egenda okubanga etambula eno okuba nga eyolekera wano enkoko njeru program bwetyo bweri so brother tugenda kusooka wali wazana bwe tuve wazana ate oluvannyuma dakiika nga 2 nga mukulu wa kayondo batugambye dakiika 2 zigenda kwazimala okubanga tuva wabutumala ate otulukire enkoko njeru bwe bigenda okubanga bwe bitambula so bwe tubitambula era bwe tuli bwe tutyo maiti oba bode eri wano mpola mpola motoka yeno Mzee kati family yeno sister ne mutowe ngabo bobalenga Mzee Mutabuliiki yoli Mzee ngabo olaba n'abooluganda kasola bakulu bano Muhammad Aji MP mganafe Nsereko kasola ba tiimu ye byonna akwataganya mpola mpola kanjo ndabo bansobolo ekigambo nga kimu wa Mzee Mutabuliiki ye Mzee yono muganda affe yabadde ekitaffe era bwati Mzee tuli live ku Ayogedde TV muganange tuli live ku Ayogedde TV inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kigambo kimu kibiri abantu abakulaba kizo okugenda ku muganda affe sinza nze jeni nga ku lwange mutabani wange mbadde mweyagaliramu nnyo n'olayi lwakuba nti sinza kujjayo omungu kyabakoze eki kyabageze watu omungu ekyo kyeyangeredde ate naye kyeyamugerera nti ebbanga lyojjokola ki lyojja okuwangala nsaba mungu yekka amunyweze amusonyiwe ebyo byamusobako amusasulemu ebisinga okuba obulungi lwali lwa Friday ne mugamba nti njala okugenda mu kyalo nange mataata nti nindaamu nesootingi kati kusana yadde ngenda kuba simu naye nga kamuwemu time njikuba akawungeezi tegenda okugijjako nga okuba isimu nga amaze okufa kansanze nebasobaka waso yankubidde essimu drive out kubanga mmanyi bulungi nagamba Isma mutabani bamukoze eki bamukubye amasasi menguma nga sina kyakukola era neŋŋaana okuva awaka ono kyama n'abato be ne basitudde ne bagenda balabe ku seeti kyekiriyo
Ebigabo bya Mzee Mutabuliiki bye twagala ngamba mali embeera ja sinnungi ate budde bugenze twagala kubanga tutambula tweyongereyo embeera bwe tucrossinga bwe tugendako ekikati wali Entebbe Road ewazana ate oluvannyuma timu yaffe endala ate yolekere egende enkoko njeru nga bwe bigenda kwanga twali ffenna tova ku Bukedde TV tova ku Urban TV ebifaananyi byonna nga bigenda tugenda kuba tubikuyisizaamu tubikuleetera olabe muganda mukwano gw'abangi muganda waffe jjajja Ichuli Isma Olaxes okubanga agenda kugalabira zigenda kwa 10 naye tugenda kuba tuwongera okulaba ate ekigenda tugenda kuba tuwumulamu ate nkuze mu studio tuwekere ffe ate wali enkoko njeru tulabe ekigenda mu maaso. Mato.